Ebigambo ebyo nsasira okudda waggulu okusookera ddala okwanjula munnaffe atwegaseeko Sarah Mukisa Muwonge oyo administrator waffe ku kibiina era ye personal assistant owa president waffe Kyagulanyi Ssentamu akutumidde nnyo mutoowo akutumidde nnyo manyi batoowo olina bangi na honorable Mwakivumbi naye ndi mutoowo n'owekitiibwa Kyagulanyi mutoowo akutumidde nnyo era tutukoowanga otera otuyita nga mukulu waffe n'otuwabula wano netwogeramuko ku bino n'ebirala sebo tutukoowanga tugenze tulaba nti kakati 13.5 million it's not a very smart figure. Katikkiro is a very smart man. Bala basutike nasala akaviri tukoleka figure kati tukarounding it off tubere ne figure it is smart tuji rounding it off to 15 million shillings. So emijozi tugenda ofuna ja milioni 15. Mukama wange zikiriza tumalirize saidi yaffe mu dakiika 2 manye obudde okutwala speed omukulu ono muwo butikitiki 30 ombako w'ekitundu kino Honorable Abubeka Kawalya ayogerere obutikitiki 30 today eri okitiibwa Katikkiro. Damula leader of opposition ne team yonna gye tuzze nayo okuva mu parliament baminisita Ssaabasajja Kabaka era kyenjawulo kkirize era nange neebaze nga Munalubaga North olw'okutulonderayo owaffe ow'ekitiibwa Kazibwe Israel Kitooke n'omutuweera okutuweereza ate nga tuli mabativu olw'enkola y'emirimu gye. Sebo nange nfunye omukisa nsiime kubanga oyo tukuze naye tusambye naye omupiira mu bitundu byaffe ebyeyo mu ghetto Kawala ffe baani ababeera n'omubaka ng'ava Kawala mu ghetto nga tulina ne minisita wa Ssaabasajja Kabaka naye gy'ava. Ndi musiimu nnyo sooka okwebaza mukama waffe leader of opposition n'ekibiina ekya National Unity Platform olw'enteekateeka eno eyateereddwawo tusobole okuba nga naffe twanukula omulanga Ssaabasajja Kabaka gwe yatuteerawo buli mwaka. Naye ate kino kyakusoomooza eri gavumenti eya wakati waliwo declaration yasayiningibwa mu kibuga ekya Abuja mu mwaka gwa 2021 gavumenti ne yeetema okubanga ekwata ebitundu 15 ku budget y'eggwanga biteeke mu ssente ku mbeera y'ebyobulamu. Nene bwe twogerera budget ne walabye lopo alaajana ebyobulamu tebiweza na 8% ku budget ya Uganda. Ssente zigenda mu kugula mundu, zigenda mu kugula tiya gaasi na bintu ebitagenda kuyamba muntu wa bulijjo. Naye ffe tuli basiimu n'Obwakabaka bwa Buganda era ffe tukusuubiza bwe kataligirya nga bw'obirawo ebitambula bino ebintu gavumenti eya wakati bw'eba eyagala abantu yalina okubikola. Enteekateeka zino gavumenti erina okuba nga yeegattira wamu n'Obwakabaka bwa Buganda okulaba nti abantu bannayuganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka nti balamu. Tuli basiimu olw'enteekateeka eno ate era n'okutujjukiza nti okukola dduyiro kikulu kuba nze nfunyeeko omukisa nesiikana nawe mu bifo ebyenjawulo nga tukola dduyiro era nakyo kituzzaamu nti omubiri ogukola dduyiro gusigala nga mulamu. Tuli basiimu nnyo, webale nnyo, webalire ddala. Oluvuganya n'abakiise mu parliament ate n'omuli n'omugole musajja wa Kabaka Elias Nalukoola omukyalo oliko wayanjudde ndi omugabe oyo muwala wange simanyi oba yali abagambye n'abagabe kalule oyo muwala wange omusango gwokka gwalina ekkanzu yange naba kugireeta naye oyo muwala wange naye ekkanzu mugambe nkyagibanja. Nsanyuse nnyo n'okulaba Big Eye mbadde mulaba ku TV naye yayimba oluyimba ne bazina amazina paka jju lwali lwagala nakundeeta mu kivulu kyo naye obudde ne bumbula naye lulungi ebitone ekintu kikulu abantu babiraba bulabi wali ku TV tebamanyi oli kyateekamu kujjayo ekyo ffe kyetulaba ne maama Saamu oli naye taata Saamu baalidde omusajja ayagala enkoko banna mwenna bane ensanyusa okubalaba
era munnamusize nnyo ye mukoddomi wange mukyala wange wa Mbogo. Ate Abaganda bagamba nti awasamwa nnyoko takumanya busajja. Awo nno oli mukoddomi wange omundabire. Nkulisa nnyo Honorable Elias Nalukoola Luyimbazi. Kulika teweeraliikirira bya Sseggirinya gwekola bibyo bwe biba ng'abantu b'okiikirira babiganyulwamu. President Thabo Mbeki bwe yaddirira President Nelson Mandela, munnamawulire n'amugamba nti engatto za Nelson Mandela onoozigyamu nga Mandela si wakuzannya. N'abagamba nti Mandela alina ekigere size 13, nze nyina akagere size 8. Nze ngenda kufuna engatto eyange entuuka nginyweza obugwa nange ntambula olugendo lwange. Naawe amagezi genkuwa. Naye nkukulisa n'obusambattuko nali siriiwo okulonda ekwabeererawo naye byonna nabimanya. Abantu babakubye emiggo bakoze batya, babasambye bababunyiza emiwabo. Emabega tubadde tuyita mu bintu ebifaananako bwe bityo wano. Era nayimirira mu lukiiko naye mbaga nti omulabe wa gavumenti yo yakola ebyo, si yo naagivuganya mu lwatu. Kubanga bw'ojja n'okuba abantu n'obabongola amannyo tebasobola kukwagala. Ate obusambattuko buzaala busambattuko. Ensi tugiryako makoola. Ensi tugiryako makoola. Tewali nsonga lwaki omuntu yandiwaaliridde ekiyitiridde olwakalulu obululu. Bafaraawo mu Misiri babagenda ne babaziika n'ebyobugagga. Ne bwe bakuziika n'ezaabu eyenkanawa kasita obeera nga tokyassa kiwedde. N'olwekyo bongola abantu amannyo kubamenya amagumba. Nalaba omuntu gwe bamenya okugulu akalulu obululu. N'olwekyo ebikolwa ebyobusambattuko ebyobulabe tubivumirira. Era nebaza nnyo abali mu kibiina ekiri mu buyinza NRM abaavuddeyo ne bavumirira obusambattuko. Baakoze bulungi. Baakoze bulungi. Omuganda agamba nti n'owuwo omusalira omusango gwe n'omuliirirako. Singa muto wange ono akola omusango ngumusalira embuzi bamusalidde nze n'enjimuwa batwalira embuzi, naye nga ngumusalidde tiwabadde mukyamu. N'olwekyo abo abaavuddeyo baakoze bulungi. Uganda eno kkula lya Africa twagala mirembe. Kale obusambattuko bwonge mu kalulu obululu wa constituency ng'oyinza okulowooza nti enjuba tejja kuvaayo enkeera. Naye kulika era nkwagaliza obuweereza obulungi. Tuli mu kulwanyisa Mukenenya, tuli ku nsonga ya byabulamu. Era kirungi nnyo mwe ng'abakulembeze bwe muvaayo nammwe ne mulaga nti kaweefube ono mumuwagira. Simanyi oba omukulu ono akulira oludda oluwabula gavumenti akimanyi, na bano bazze nabo. Siriimu asaasaana mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi. Simanyi oba Honorable Nalukoola amanyi Siriimu eyasaasaana e Kawempe. Anti ekimusaasaanya omuganda aga nti ow'ennyimba mbi ayimbira mubabe. Mwenna mukuŋŋaanye, mwenna muli bannuupu. Nalukoola waffe agenda kuwangula, essanyu ligira okubatta. Ow'ennyimba mbi awo tayimbidde mubabe. Naye Basiriimu bwasaasaana. Tunaafuna tutya bannalukoola abalala? Ba Muwanga Kivumbi, ba Helen Nakimuli,
nga siriimu asaasaanye. Sebo Honorable Joel Ssenyonyi, mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi simanyi oba kino bakikugamba, bayinza okuba bakutya, naye kati nze ndi mukulu wammwe byonna mbitegeera. Bwe mumala mmwe bagamba bino byansi byakuleka, bwe boogera. Naye ssebo bw'oba ofoofa lulwo okyali mu byansi byakuleka. Saawa 8 tukusitudde tuyimba ffe Abakatoliki, fuba eggulu y'empeera tukutwala mu bumwanyi. Ogenda wekka ssebo. N'oyo eyamukusiiga babateeka mu ntaana njawufu. Tewali bantu bafu babiri bebaziika mu ntaana emu wano mu Buganda. N'olwekyo gwe kirowoozeeko. Era mbasaba kuba abawagizi bamwe babawuliriramu, ensonga zino muzoogereko, bajja kubawulira, mubakubirize. Ate bavubuka, era siriimu asinga kutambulira mu bavubuka. Ate kati Kabaka yatuwa ekkatalaffe abasajja. Sebo Honorable Patrick Nsanja, gw'olina obuvunaanyizibwa okutaasa Helen Nakimuli. Kabaka yatuwa omulimu ogwo. Kubanga kati bannaye ab'amawulire binongeza bugeza. Omanyi mmwe mbamanyi, mugenda okutemaatema obuntu. Binongeza bugeza ssebo. Honorable Nsanja, tuvudde wano tuva mu Bulange ogamba Helen tugende tunywe kaawa. Omanyi Katikkiro gye tuva yalimisa kaawa, yatugamba tuve ku majaani tunywe kaawa. Waliwo ekirabo kirunyo kiri wano busukka kkubo. Kati Helen enviiri zino zaagala kuddamu kufumba. Tolaba n'akazigo kano koyokuba kalungi, nakano kalungi akeeno akepoosa, genda nako. Ogenda omuwaanawaana. Kakati bw'omala omukolera ebyo, oyo gw'ogulidde kaawa tasobola kugamba nti bagende batukebe. Kuba gwe gw'omugulira kaawa, gwe omusasulira apartment. Ennaku zino abaana abawala baagala obumotoka babuyitaani Vitz. Kukaliisoliiso bagamba bwe baba bakooza bakoleza mu sinki. Omaze okumugulira ka Vitz tasobola kugamba nti tube beegendereza. Kati ovola gwe omusajja gw'olina okuba omusajja owaddala, otaase omwana ow'obuwala. Mbadde wano n'aba Uganda Insurance Association ne mbanyumiza omusajja gwe baleeta okumuloopa ewange. Mwenye Katikkiro bamuloopera buli kintu. Musajja mukulu bw'ati nnyo, alina omwana omuwala nga mu babiri baatawaanya abaana abawala abato. Omanyi kye yabagamba? Nti nange nnyina abaana ababatawaanya nze mbaayo. Naye ffenna bwe tunajjamu oli akuggyemu eriiso naawe n'omugjamu eriiso tetufuuke bamuzibe. Kale abasajja mbyogedde bino, mu abavubuka ab'amawulire mube balabufu, tulwanyise Mukenenya. Bw'oba ogenda mu bizinga, Honorable Nakimuli eyo gy'ava bambala obukooti obuseeyeeya. Bwe Pauli wa mutima nga nze, omanyi Nalubaale ffe ab'omutima etutya, tayinza kutumira bwe kiri. Abalala mulina okwambala obukooti, naye neekulukalu bw'oyambala akakooti siriimu oyinza okumuwona. Bw'ogenda okulima emmwanyi zo ng'olina amageete ssebo, amakugo oyinza okugayitako, akitegedde kubira Mukama mungu. Nsanyukidde nnyo obubaka bwe muwadde ku nsonga z'ebyobulamu, era temukoowa. Uganda bw'etaasoosowaze byabulamu bino bye bagamba tugenda mu byanfune yaddeyaddeko byakwerimba. Kati mu East Africa mukimanyi nti ffeffe tusinza abantu abakwatibwa obungi siriimu, ng'ate Kabaka afubye lukyali kitalo nga kitiisa n'aba UNAIDS. Kakati kikendeddeko, naye era Abakenya bakyatusinga. Abakwatibwa abapya beŋŋamba, abakwatibwa abapya ne ssente ze tusaasanya ku byobulamu mu East Africa ndoza waffe tukwebera oba bagambye Burundi bagambye ani. N'olwekyo olutalo olw'ebyobulamu lukulu, tubeere balamu lwe tujja okusobola okukola, tuze Buganda ku ntikko ne Uganda eddemu efuna ekitiibwa kyayo
ekyadiweesa erinnya erya eddulu ya Africa. I'm very happy to receive the leader of opposition and members of the Unity Platform. I congratulate the Honorable Elias Nalukola Luyimbazi upon Uganda ought to be a peaceful country. It's big enough for everyone. And there is no reason for unleashing violence against election victory. Violence breeds violence. Violence creates lots and lots of enemies for government, of the president, the ministers, the executive in particular. So we want to witness peace in peace. The winner is declared, the loser congratulates the winner, they go for a cup of coffee. I was, and my colleagues here were disturbed by the violence we witnessed. You see, it's a mark of being civilized, to acknowledge a mistake when it takes. You know, there is a lot for us to share, all of us together in peace, as brothers and sisters. Nkakasa timu yaba amawulire minister ali wano bwe nakomawo nali siriwo kulunakuluwedde bagamba lwaki toyogera ku byaliwo ekawempe. Minister nemugamba nze Katikkiro ekaali mu Uganda si kye twagala. Ziramu okwebaza aba National Unity Platform okujja wano okwetaba naffe. Bwabaawo ensonga era kino mukitwala eri obukulembeze abawagizi. Bwabaawo ensonga etabagira bulungi nga mulowooza nti nsobola ne tunnyonnyolagana mujje. Bambuulira bano nze sibeera nnyo ku mitimbagano naye ttiimu weeri baŋŋamba nti balinooka bavubuka bambadde obukofiira bwa Nuupu bakuvuma ebigambo byonna ebya buli kika. Noono omuto wange nakimugamba naye naawe ndowooza Loopu nakikugamba. Kati ne mbagamba abaana abo kiki ekibatabudde? Akati mwe bwe mulaba abakulembeze nti waliwo ekitajja bulungi munnoonye, mbagambe nti awo kiki ekibatawaanya. Kubanga nze nzikiriza nti abantu bwe batuula ne bwe babeera mmwe ne mutuula n'aba gavumenti mu bwesimbu ne muteeseganya era ensi zonna bwe zikola. Kakati nammwe bwe muba mulina ebibaluma eno kati kubanga kati bw'oba Kivumbi wa Ngonge oli wa Nnyonyi wa Mamba naki era muteeka okubaako ebibaluma mu Buganda ate bisobola okweyunga ku byobufuzi bye mulimu. Mujje muntuukirire mungaye kino tekitujjidde bulungi.